kati nnoonya mukulu Kamiliyoni nnoonya engeri gye mmwegayirira mutaata ngezezaako kukubira ku ssimu essimu tozikwata mukama wange ngezezaako kuyita mu buli muntu naye taata wange yeggwe taata ntunuulira kati nze nzirewa maliso ene. Kamiliyoni musajja akyasinza okugaba. Kamiliyoni agaba ennyumba agaba emmotoka agaba amataka Scorpion yamuwadde emmotoka tayinza kunyigira mitwalo 80. Anti Kamiliyoni si ye muntu gwosobola okugerera obudde nti ali wano leero ali waka leero ali wano oyinza okugamba mukogende ku geeti ewaka omuswamire yeseguku ng'ali soloti kitegeera. Njagala okutuusa okusaba mukama wange Kamiliyoni nsaba taata wange onsonyiwe sirira ku nsiko n'endabika naddayo ate mu bizinesi zange ate nga yali annyongeddeko eddaala nga ngenzi waggulu. Ground TV 100% entertainment. Kamiliyoni enkolagana yammwe yali etya mu kusooka? Taata enkolagana yaffe ne Kamiliyoni ya muggundu naye nga bw'omanyi oluusi oba tuyinza okuba nga tutambulirako empewo ezitali ntuufu oba empewo enkyamu naye nagenda nange neefunamu obutakkaanya obutali bulungi sinnabutakkaanya naye nalemererwa okumunnyonnyola ekyagwawo so ebizibu ebyo ne bintuukako mani era kyobulaba kati essaawa zino ndiira ku nsiko oba ndiira nga bw'omanyi. Wali omu ne yangambye nti Kamiliyoni waali tosobola kusemberawo. Kamiliyoni gwe si gwe mutima gwe ekisooka. Kamiliyoni ye musajja akyasinza okugaba so nemba andi naawe okimanyi ekintu ky'okusuula osobola osuula abantu basuula national ID basuula ebyapa so nasuula akasente gyalinga emitwalo 80 twali eyo mu ttuwa naye olw'okuba nti nze nalaba nga waliwo enkolagana ejjo obutaba nnungi na mikwano gyange bano Kamiliyoni baasikako nange kuba ate nze Kamiliyoni nze namulaba dda nga tukyali mu studio no katoyingiza toleeta nnyo nani naye waliwo mikwano gyaffe nga bo kuba akasente wekangwako bali bakampadde nga kaffe kakozesa naye ne kangwako obutanwa oluusi n'ogamba oba otambulirako empewo embi abambejja Ssemaalwa baani naye nga batukola ebintu ebyo mutusonyiwe mutuleke bambi kubanga Mukama Katonda nange yali antadde ng'omukisa gwange gulina kuyitirawo awo naye nga bw'omanyi mullo nange saamanya sente zangwako zitya so essaawa zino kati nnoonya mukulu Kamiliyoni nnoonya engeri gye mmwegayirira mutaata ngezezaako kukubira ku ssimu essimu tozikwata mukama wange ngezezaako kuyita mu buli muntu naye taata wange yeggwe taata ntunuulira kati nze nzirewa maliso ene. Kamiliyoni musajja akyasinza okugaba. Kamiliyoni agaba ennyumba agaba emmotoka agaba amataka Scorpion yamuwadde emmotoka tayinza kunyigira mitwalo 80 naye Mukama Katonda nange nnoonya engeri gye nsobola omutokako obwomu bwe nti andi munnyonnyole mugambe taata ntunuulira ddala emitwalo 80 nagituttemu nagikozeemu ki. Maliso eno gino emyaka gikyasuula ssente emitwalo 80. Osobola bw'oba ng'otaddeko nga toli stable nga gwe omuntu anti jjukira ffe tutambula tetuli nnyo n'omuntu oluusi weerabira so bintu bingi nnyo nnyo ebyaliwo naye kati ky'obumanya kiyinza okubeerera kizibu okutegeera naye ssente ezo nali oba nzitadde muno mu kasawo naye zaayita wano we zaagwira naye kati era nga bw'omanyi singa bw'omanyi oluusi tuba tunywedde oluusi bayinza nozikubako nga totegedde gwe n'ogamba wakoze eki wazisudde. Lwaki tomugamba lumu nti nalinamu ebinkuute we mwankwasiza ssente ne mbikozesa naye nsonyiwa? Singa era taata wange Kamiliyoni andaba siina kye nali neetadde wadde kuba singa byali binkutte kati era naawe andi wandibadde ondaba nga bintadde akaviiri wandirengedde kali akapya naye kati okakubako akatambaalo kitegeera so kati nga teffe ba ghetto youth bw'ofuna omukisa bwe guto tosobola kuweefula muntu kingiringiri kitegeera so olina okubeera omuntu ate omukakkamu nti nze nafuna n'omukisa Kamiliyoni mu bantu bonna bonna n'asembeza nze nga ayagala mbeere wali eri naye nga bw'omanyi nja kugezaako nnyo nja kwetonda taata kasente we kanaabeera kabuze nja kusitula kyonna kye nnaaba nsobodde okusitula nzije nkwetondere mu buntu bulamu mu bulambulukufu. Yakugamba ki nga sente zibuze? Sente bwe zaabula saayina simu by then simu yange nali nagirise Kampala so nga siina ngeri gye muriikingamu era watwala ennaku nga 2 okuzzaako essimu yange ne ndyoka munoonya naye tanziriranga nga bw'omanyi. Olaba tewesitula kugenda gy'ali ng'okuba bukubi simu talowooze nti kituufu wali giruti ng'otidde okugendayo? Anti Kamiliyoni si ye muntu gwosobola okugerera obudde nti ali wano leero ali waka leero ali wano oyinza okugamba mukogende ku geeti ewaka omuswamire yeseguku ng'ali soloti kitegeera so weetaagawo era kale nga bw'omanyi akyalina n'ebimugobaganya ate nga n'ogwo omulama si munene nnyo ande kati ffe nga ba ghetto youth kati bansobi nti nze ate mbanga ayagala n'okufiirizibwa mu mikwano gyange naye ng'omukisa aguleese nti kitegeeza ande gwe nga bw'omanyi ebbanga lyondabidde nti ate bwe nfuna omukisa okubeerako ne Kamiliyoni nsobola omwanjulira bakyali bange bayimbi nga 10 kitegeera. Soolira ku nsiko. Njagala okutuusa okusaba mukama wange Kamiliyoni nsaba taata wange onsonyiwe sirira ku nsiko
nendabika naddayo ate mu bizinesi zange ate nga yali annyongeddeko eddaala nga ngenze waggulu. Ogambye Scorpion Shabba yayogeremu naye yankamuwa emmotoka ajja muwuliriza. Kyokka gwe mulama kuba ate Scorpion ye mukama wange ate nzisobola ate kwetiikiriza kuba ate enkolagana yaabwe era ne Chameleone yanjawulo nnyo ate kati mukwano gwange era yeyansembeza ennyo okusinga naani. Chameleone jjukira nze yanjagala naye yanjagala biri eri byaffe eby'omu studio biki kati ate wano n'azigulirawo Scorpion n'azigulirawo omukisa okuba nga asobola okundeetako ne mu bantu. Neyanza nnyo nange neyanzege baganda bange amanya nsigadde nze Maliswene gye tuli mu ghetto. Maliswene Yo ndi fit nnyo kiri kitya boy bulamu bulungi mpozi gwe kiri kitya Uncle Andy Atale. Tukusanze ku IPP Awards. Ozwe kunona bakunominate nzo bozenga muyimbi just kulaba bulabi. Leero ekindeeseko ku IPP kubanga nange gubadde omulundi gwange ogusooka ku experience nga IPP oluusi mbadde nzijawo oluusi ne bali bakyali bange naye leero nze kulabako bulabi kuba bulijjo najjanga ne baffeefe nga tuziwangula naye leero mbadde nzize kulaba bulabi ku show nange ng'omuntu nyumirwemu nga bamanya ebyaffe eby'ekigeto YouTube ovaako eri wansi dong n'ojjako eno Maptown. Bigambo olinga agamba nti luli wajjiranga ku mugugu. Si mugugu naye tuli twajjanga abatunominate nze tulina omulamu ogw'amaanyi ennyo naye era leero nze byange vibe session just kunyumirwamu kuwagira bakyali bange bangi abankubye ragaawo bangi nnyo so nyumiddwa nnyo mukolo gw'olwaleero. IPP zitambudde bulungi nnyo naye ndowooza IPP z'abato z'abakulu kuba abakulu bo sibalabye bulungi. Mubadde mu bulamu omuntu awo neŋŋamba nti nga Jose Chameleone bamunominate nze alina akayimba nga Gundi neŋŋamba oba Ekkenzo naye kati abasajja bwe sibalabyeko bulungi. Ogenza okufuluma nga kategori ezo tezinnabatuuka. Ate awaadi wasigaddewo 2 kati ezo 2 bagenda ziwaala. Oyinza okuba bali mu ezo. Ezo 2 tekisoboka sebo balese ziri 4 babeere mu 2 tekisoboka. Ani agiridde kyali ogogamba nti ono kasita agitutte? Nyumiddwa nnyo Nandolaavu bambi okalaba bantu bakayita kasajja naye bambi kataddewo nnyo effort n'oluyimba lwako nako ne katambuliramu ekyo kyennyini nga kakifiiringa so I think abantu babalabanga ne bagamba nti oli gundi musajja naye olina akulaga nti ate nze mu bukazi bwange nsobola okikola so Nandolaavu success mukwano.